Gobadde bakimanyi ne Mama Fina radio kola twakubanga naye amasimu. Mama Fina. Mama Fina. Omugagga wa Kampala. Mama Fina ngakuba amasimu. Mama Fina ngakuba amasimu ku radio. Anti abiraba kwa mukwano gwa. Mama Fina. Nga bwakuba kusimu ku radio agamba ati. Mama Fina. Nze Mama Fina. Mundeeba. Ate kalinga kawala katono nga kabulaka. Ne kati ebizigo niyo batangise byanyita. Mbadde wano nkola interview ne Isima Lubega ekibi. Olwo munywanyi wangu oyo gwolaba. Mbadde manya nnimba. Emboozi badde genda mu maaso n'engamba kankukubira essimu ng'eseeraba. Oyo bwe twazirunda. Mazima. Bwe twazirunda naye munnange yambulako yagaggawala n'ambulako. Ate agamba gwe wabula. Gwe tonnyonya nnyabo. Mama Fina gwe tonnyonya ate nze mmanyi ndi wa ntondo. Simanyi kwesiba ku muntu, simanyi kunyoonya ku muntu. Nakunoonya n'entuuka n'enkuvaako. Era nkimugambye ono ne mugamba yagisimoolo bodde lwakuba yagejja n'alaluka. Ne kaali kawala katono kafotebo akatwalira ku mikolo. Naye oba nakuyitako ntya? Simanyi mikisa gibaawo Mama Fina. Kiki ekya nedda ne mu bino. Isima ebiseera ebyo nga wali owuuba nga obuwalawala obutonto busubwa. Ate bwali bunzita naawe simanyi oba natyaki. Naye kenyini ne kaakati nkyakulinamu essuubi. Sibakuba wagaggawala. Ne kaakati nkyakulinamu essuubi. Kaali kasimoolo bodde kaddugavu bwe kati. Nga kalina watu, kalina hips. Ulidde. Ene mboze genda kunzita. Abalabi bagenda kufa. Kati mami chenge. Oyina wajjanga n'olaga smile naye bakwandowooza wayita oyinaamu. Sende era n'obwavu kibi nnyo. Era naali badde nakuwangula dda. Kubasengazi maama w'abaana bo. Exactly. Ne kati DP. Tosobola kuleeta mpuuga. Mpuuga nga bwe yali akulembeddewa. Mukungu. Nyendo mukungu. Munyendo mukungu. Ate era eyo teyakulembera olw'amaanyi ge. Baamuyamba lwa kitiibwa kye. Tewekitiibwa. Ne tegaali maanyi ga mpuuga nti oba bukozi bwa mpuuga. Bugingo naje mu Busiraamu. Ajje mu Busiraamu. Lwaki? Bugingo byakola si bya Kikatoliki si bya kirokole. Ate lwaki? Bugingo nawe omulaba naye awasa enkya n'eggulu. Yakawasa babiri. Aliwa nalo. Oli Teddy ne Makula. Waliwo n'omulala yatabula ne Makula alina omulala kati. Okay, nkwaniriza ku Celebrity Track Extra UG ogamba otya omulungi atulaba consultant oli bulungi nateera episode y'olunaku olwaleero ndalamuko era njagala obeere muntu mulamu tuula wansi wekkaanye owulirize ensonga zigenda okwogerako nateera olunaku olwaleero wano Uganda obudde bwakiddedde mpolampola bawangali wano Uganda muba mulaba emirimu gitambula mpolampola tusinzire ku Power King munaku wano tusinzidde akafo ka mulembe nnyo gwayagala okulabika nti okyakalamuko buli kawungeezi wabeerawo ebyamasanyu ebisinga Monday to Sunday wabeera waggule jangu ono Power King munaku wenyini mu junction awo ojja kuba olaba gye bayita Power King a place to be wabeera ebivulu wabeerawo aba celebrities ab'enjawulo ba tiktokers bonna babeerawo wano kwegamba nti ojja n'onyumirwamuko ne banno ne muwona osobola olina birthday sogireta n'ogikolerako wano bwewaawo wetusinzidde olunaku olwaleero kati ensonga zigenda okwogerako olunaku olwaleero tunuulidde ensonga bbiri tunuulidde ensonga ya olunaku olwegwe lwagenza oziba nga banaffe aba DP block bavudde ne bategeeza nti baleese Honorable Mathias Mpuuga nga omukulembeze waabwe agenda bakwatira bendera mu kulonda kwa 2026 agenda avuganya President Museveni ne Honorable Kyagulanyi Ssentamu kalulu akagenda okubeeramu ebbugumu eringi then tujja tunula n'ensonga za omukyala abadde nankulu w'ekibuga Kampala Mchala Dorothy Kisaka yafumuddwa omukulembeze w'eggwanga okusinziira ng'ensonga ze kussa ku nsonga ezaali ekiteezaawo wavira ku kasasiro okubumbukira abantu abamu ne bagulamu obulamu n'omumyuka we naye yagenda kwegamba nti ensonga tugenda batuzirambula bulungi nnyo weewaawo katebe nateera nkomyewo ne baba Isima Lubega HBB nga bulijjo tugenda kwogera ku nsonga zino era buli nsonga gyenjogeddeko agimanyiko ekisookera ddala alimu KCCA ekyokubiri abadde mu byobufuzi bino DP agimanyi gyevudde n'okutuuka wano olunaku olwaleero nsanyusa okulaba baaba akabanga kadde kayiseeko soka obuze kuba tulaba bana abatulaba mwebale kubeerayo mwebale kutwagala
kwagala ate mwebale kwagala mukutu guno mugutambuza nnyo ne mutuzaamu amaanyi waliwo n'akantu akatambulidde ku mukutu guno akekinyeebwa mwatulaze nti mukwagala nnyo akantu katambudde era ndowooza babaga babirabo kadde katutte ekirabo ky'omwaka naye kankubuuza emboozi yali yaddala oba twali tunyumiramu emboozi yaddala sebo omukulu ng'ebinyeebwa bwabikuba abaana bebakeera ne bamusooka bakubiramu emmese anti ye omukulu bambi musajja mukulu yali munaddiini nnyo wa kisa nga ye bwakeera ateekako mashiini n'aziterako essaawa 3 nga mashiini nkalu emmese zonna ne zifuluma era ffe ababeerako mu kyalo emmese yonna ogitegerako kinyeebwa teri kintu kyagala nange nali mpomerwa nnyo ekinyeebwa naye teri kintu kyagala kinyeebwa nga mmese era ffe mulwako muzaaliddwa mu kibuga naye ffe ababadde ekibibi abadde butambala emmese yonna ogitegerako kinyeebwa kasitoba n'ekinyeebwa oba ogimaze kati emmese ezo zijja zikuba lusu lwa kinyeebwa kati emmese ezo omukulu ye bwe yakeeranga ng'ateekako mashiini nga zonna zifubutuka ne bwe yakeerewangamu n'atakeera abaana nga batyo bavuma nti lwaki muludde okukuba ebinyeebwa baabaana nga tebabifaako emmese oba mwasuzeemu 100 oba mwasuzeemu 5 nga bo babibambuyiye ebinyeebwa mashiini n'ekaaba ng'ekubiramu emmese serious note nga ogukanya kulaba cream ku binyeebwa by'ofumbi kumbe oli ku savu lyaki oli ku kyenda kyennyini kiweesala era bw'owulira mwaka gumba endiwako emmese tebanagumba ndowooza oba omeketa mutwe oba kawanga ka mmese mu kinyeebwa era bw'owulira mwaka kalubyaku kaba kawanga ka mmese kati abaana bo tebaafangayo bayiwangamu buyiyi naye nga muzeeyi bwakeera wasooka nakuba era abagazi b'ebinyeebwa tudde ku nnono yaffe ey'okusekola ey'abajjajjaffe kuba ekinyeebwa nva nnungi nnyo ate zirimu eddagala ndowooza mu nva zonna ekinyeebwa kye kisingamu ebisaanyizo kina vitamini nga 8 ekinyeebwa kyolaba ekyo kina vitamini nga 8 kiyinza okuba ne vitamini A, vitamini B, vitamini C byonna biri mu kinyeebwa ekyo kyolaba kigeza ntudde ku kinyeebwa kyaffe eky'omukinu naye nga tusekudde ekinyeebwa kyaffe tuve ku bino ebyamaalo ebyamalala tuve ku binyeebwa by'emmese wewa akavidiyo ke katambudde wiiki eno yonna baba Isima tulina ensonga ya KCCA mubadde okolera abadde nankulu wammwe ow'ekibuga Kampala bamufuumudde president yamufuumudde n'omumyuka we ne tubaako n'ensonga yabadde olunaku lw'ebwendozi gye batandikirawo tujja kudda ku ya KCCA ensonga ya banaffe aba DP block bavudde ne bagamba nti Mpuuga Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa agenda bakwatira bendera mu kulonda kwa 2026 avuganye Yoweri Kaguta Museveni ne Honorable Kyagulanyi Ssentamu wa NUP nga gwe okyogerako ki banaffe aba DP block kye bakoze na kiki n'enteekateeka yaabwe eri eggwanga ekibiina ekyo kinnuma nze mu byafaayo byange nali wa Museveni 00 nali wa movement kubanza okutandika okutegeera ntegeeredde ku Museveni okutandika okutegeera ntegeeredde ku Museveni taata wange yalinga mutongole nga mutongole omusajja wa Kabaka mutongole era taata wange yayita ku lugwanyo okumutta kuba abayeekera ba mwami Museveni bajjanga ne batta aba UPC n'abaami ba Kabaka era faawe bulugu ekabasanda batta omugenzi Kinira ne batta omugenzi omusajja w'omuluka Kiggundu ne bagenda mu bule Butambala ne batema abasajja ku Yidi kwaliko mukadde wange taata wange Mungu wa Musaasire Haji Katumba kwaliko abantu nga 12 ku Yidi kwennyini ne babasalanga embuzi taata wange yakula ngamba taata yali anganye n'ebyobufuzi nange ebyobufuzi bibi nnyo
ne DP ekibiina ekirudde mu biyinza oyinza okuga nti oba yakiroga tasanga mbugo lwaki kuba ekibiina kijjajja ky'ebibiina kikabaka ky'ebibiina ekisangisi ky'ebibiina temusobola kiwampuuga abantu babaddeyo nnyo simpuuga simpuuga kati awo gwatubuulira ekyo ekibiina bambi kiroge kikolimire ekibiina kyatandikawo mu 1954 nga batandika n'okuzimba ekisaawe ky'e Nakivubo bakizimba ndowooza ku lunaku lwe lumu Nakivubo stadium kyali kyabalwanyi kyovula bakiyita Nakivubo Memorial Stadium kati ekibiina ekira n'ebyafaayo bwe bityo kyatandika mu 1954 nga bazimba ekisaawe ky'e Nakivubo abalwanyi bwe bava mu Ssematalo bawummulira awo kati lwakuba hamu akyonoonyi ate akyonoonyi yazimba kasaawe kalinganga k'abaana bewaka ate n'akituuma hamu bulidde oba just kibanyiiza nti yateekako hamu n'ekisaawe kirungi kasaawe kafuna simanyi bya mipiira muzanyiramu emipiira emirala egyebweru ejawan kati kalungi oyagala naye nkuvumire wano kyekisaawe ekirungi ekyo ekisaawe ekiba tekisobola kukyaza mipiira gya bweru ako kaba kasaawe lwaki ekisaawe ekifuula ekisaawe kyempiira gyebweru egyo giriko ssente singa tukyaza Nigeria nejja nezanyira wano fufu efuna ssente empitirivu ne Uganda nefuna ssente empitirivu netutunda n'erinnya lya Uganda ebweru tuba tufunye ebintu bisatu eba business 3 in 1 singa tufunye ebisaawe ebinene ng'ebya dokita waffe Lawrence Mulindo netuba n'ebisaawe ebyo nga 8 ensi z'ebweru nazo ziringanga Uganda ezimu tezirina bisaawe ne batugamba obugambi oddo omupiira si gwaffe nti Senegal ne Nigeria bagenda kuzanyira mu Uganda tufuna ebintu bisatu fufu efuna gavumenti nefuna omusolo netutunda n'erinnya lya Uganda ebweru waayo nga ono twabadde n'omupiira gwaleese ono golokipa wa Manchester Onana namulabi mwekubisaako ebifaananyi namulabi azimba yabadde azimba oba teyatulekedde embuto Onana era kati n'abaana bagenda dituuma bannayuganda bawano agenda kuzaala omwana mutuuma Anana simanyi Onana kati kyogamba nti nnaku ze yamazeewo yandiba nga yaleesewo embuto ayinza okulekawo embuto nga mmeka oba nga 10 Onana nga alina obwangu wowagira tiimu kimpoze ezebweru toziwagira wazivaako nze siwagira mipiira gyonna nze tiimu manyi 2 mu Uganda nga FC na Vipers eya Mulindwa simanyiyo tiimu ndala zonna nzira mu nsi ndaba ettiimu ezi nga FC na Vipers ate Manchester Onana ate n'endala mwagintamino gye bakubanga abakuba omubbi w'enkoko enki gye bayita Arsenal tewangula buli ddakiika bakuba bukubi lwaki mugijjaawo Arsenal ng'empiira egisamba naye tewangula bikopo tewangula ate yetuuka neeteeka abantu ku puresha nti kulu n'ekitwala bwandi babadde bagivunaana nogivunaana Arsenal ate bagivunaanira ki essa abantu etya nze ninayo abantu nga 12 nga bakola ki nga bafudde lwa Arsenal lwaki omulala alina gomba nga kyekyamuttu maama we aba amaze tuwangudde omwana n'aleeta omupiira owulidde bamujja mu ntebe nga bagenda kuzika buziisa eyo ttiimu maama etugumbudde bantu si mu Uganda yokka nebweru w'eggwanga yonna egomba bakamuzikawo emyezi nga 3 Arsenal ng'ekimusse ttiimu tewangula kati tudde ku DP DP
abantu bangi ate UDP senga kale bagiwadde lulume bayiga kuba ali Mr. Kirini n'omulala gwe bali badde wagiwadde yatomedde yalidde enguzi sente zamazemu yali badde Richard Lumu ne bamuwa sente n'azunga n'ekiteekateeka ne kimuswaza kiteeka ki kino ekiteeka nti lopu mu parliament ebibiina byonna birondenga abakulira mu parliament aba opposition si kuba nti opposition esinga namba yebeba ne lopu kati kyakomawa kimudibiddeko era ngo lino bwakuvuma kati obuvumi nti odibiddwako ng'ekiteeka kya lumu abakuvumya ennyo kale ekiteeka kyamudibirira ne kati DP tosobola kuleeta mpuuga nga bwe yali akulembeddewa mukungu nyendo mukungu ate era eyo teyakulembera olw'amaanyi ge bamuyamba lwa kitiibwa kye ne tegaali maanyi ga mpuuga nti oba bukozi bwa mpuuga mpuuga talina bakagulawo bamulonze bwe bagamba nti gwe balaba era ne bambala n'ebyambalo ebiriko ebifaananyi bye era nze juzi munnamawulire gwe nasanga mpuuga aludde ng'atuuza police conference abadde azituuziza mu papapo agaba emitwalo 35 buli azze afulumiza sente empitirivu naye mpuuga ku bukodo bwaliko ezo sente zize mpuuga mwana wa Museveni yamuleese mpuuga bamuyita nkwate tante bwaki mukodo nnyo ezo sente zaaliko za Museveni yasoose n'okukola ekibiina yasoose kituuma Green Party nakyo ne kimudibirirako ng'atongoza bino simanya akola Thanksgiving yalina ekibiina ng'akirese nga kyakakobe kyaddawa nakyo ne kimudibako DP baleke gifuula dumping site si kiteezi DP si kiteezi DP kibiina kya buti kya kitiibwa ne baleke kifuula kiteezi omukulembeze wammwe yabulirawa owani mawo siberangako wa DP nkali mukulembeze wa DP siberangako wa DP era sigyegombangako era sigenda kyejjagaano gibeeramu DP ffe twakola batugamba nti abakatuliki ate nga nze ndi musiraamu nnyo ekyo kyankanga nnyo yali munnya abakatuliki ffe waka twakola batugamba nti DP abakatuliki kati mwe abasiraamu mwagira ki omusiraamu buli kibiina mwali nenze DP bankanga nnyo ewaka kati neekulema okugendayo nennemu okugendayo kati ye Honorable Mawo ali kuki Mawo ali ku bufumbo bwe naye aleeta ekiteekateeka nti parliament yebeeronda mwami Museveni amaka gamulemye awasawasa Mawo si minisita wa ssemateeka ali mu kuwasa enkya n'eggulu atoona gwe Mawo olowooza gw'onoomalayo abakyala awasizza nnyo Mawo mu kuwasa obuwasa maama awasa lwetusiramuka bana bazanira mu ddiini y'abannammwe mugigire lwetusiramuka obukatoliki bugamba gwe baggase naye amala kufa nywerera kwoyo Nawume yamaze kufa Mawo abadde ne Nawume yamaze kufa kati Mawo adde mu byakuwasawasa akole pulogulaamu za kuyingira busiraamu kati mwagala Mawo ajje mu busiraamu ajje mu busiraamu Mawo Bujingo bajje mu busiraamu batole shahada ani omulala Mawo n'omulala nono Bujingo naye ajje mu busiraamu ajje mu busiraamu lwaki Bujingo byakola si bya kikatoliki si bya kirokole ate lwaki Bujingo nawe omulaba naye awasawasa enkya n'eggulu yakawasa babiri aliwa nalwo oli Teddy ne Makula waliwo n'omulala yatabula ne Makula alina omulala kati Makula kati talina Makula taliwo Makula waali n'alinako omulala mujja wa Makula tebakulya ssente neddako kyogamba pasita Bujingo alina mukyalo omulala kati gwe lwaki abantu bamuyita Haji Bujingo
isima kyogamba kakati esaazo ne twogere ayinayo mukyalo nga simakula yani oyo banna erinnya linva nnyo mu mutwe naye ng'omumanyi emumanyi ng'omanyi nnyo Bujingu anti Bujingu yali mukubi w'amasimu ku zireediyo mutemumanyi byafa Pastor Bujingu yali reediyo koola nga tukuba naye masimu gwanyumiza Pastor Bujingu yali mukubi w'amasimu nga tukuba naye amasimu nga bwakuba ku reediyo agamba atya nga yeyita Pastor Bujingu yasookanga kweyita Bujingu nze Bujingu lwakuba yakubanga nnyo ku reediyo nga afokasinga nnyo ku bya ddiini ne Bujingu nze mulabira ku Impact FM ewa Serwadda Serwadda bwe yalinga Bujingu yasembangayo n'ayita Pastor Serwadda ne mutabani wa Pastor Serwadda Pastor Serwadda na mutabani we baali bamukwano nnyo ne Bujingu yali yasabisanga nnyo Mulanchawa Mulanchawazi naye nga bwe bamala be basembayo ne bayita Pastor Serwadda Bujingu ne bamuwako n'obwa pulezenta ku Impact FM ng'akola ki nga era abuulira enjiri naye nga pulezenta wa reediyo akola ne pulogulaamu endala Bujingu reediyo koola ng'akuba masimu ku reediyo nga tukuba naye amasimu nti bw'oba ojjeko ogenda wulira nti Bujingu kyaka yaliko kanjira mpumulamu kati njogera ku muntu gwe mmanyi kati bw'ongamba nti alina omukazi omulala okimanyi reediyo koola munnange tebagaye nti otemye ekigambo awo kugyako abatamanyi byafaayo ebyafaayo bigamba biti bagenda wa Pastor Serwadda byenjogera bino ensi ebiwulire ensi ebiraba Pastor Serwadda pulogulaamu ye ekyaliyo Bujingu akyaliyo Pastor Serwadda akyaliyo n'omusajja omulala Bujingu yamubba n'amutwala ku reediyo ye mwerabidde erinnya musajja mukulu mulungi nnyo mwerabidde erinnya musajja mukulu erinnya ly'eppanvu bwe riti yakolanga pulogulaamu za byafaayo ng'anyumisa nnyo musajja mukulu erinnya linvudde mu mutwe ali ewa Bujingu egundi omwana w'omwami omwana w'omwami pulogulaamu eyo yabeeranga ku Impact n'oye munne ani ono linnya lye nderabidde ojjeko omwana w'omwami waliwo ne munne gwe yakola wabeerangayo n'ambasada ow'ebiviiri ebingi gyagenda ambasada gyagenda ow'oluzungu olungi ambasada oba kati ali muzaawa yagenda banga yagenda bweru wabeerangayo ne Tegule bonna baveeyo nze saayosanga pulogulaamu zaabwe nga bankyaza ne mu studio zaabwe ngera Pastor Serwadda njagala nnyo jagenda simakula yagenda mu Amerika yabeeranga ku UBC naye yalwawo n'amala n'agenda yasoma nnyo oluzungu ate alutegeera yakyazanga n'emirundi ku makya buli lwakutaano ku makya pulogulaamu ezo nzimanyi twabeeranga nabo kati obamanyi mbamanyi bw'obadde bakimanyi ne Mama Fina reediyo koola twakubanga naye amasimu Mama Fina omugagga wa Kampala Mama Fina ng'akuba amasimu ku reediyo anti abiraba kuba mukwano gwange Mama Fina nga bwakuba ku simu ku reediyo agamba ati Mama Fina nze Mama Fina Mundeeba yali Mundeeba yabeeranga Mundeeba kati Mama Fina ng'akuba amasimu ku reediyo yakuba mu pulogulaamu ki zonna ng'azikuba n'ez'ebyobufuzi era yava dda nti mwebazaako nga tayawukanye na Mwami Museveni ate kalinga kawala katono nga kabulaaka ne kati ebizigo niyo batandise byanita hulidde kati wanzise bannaye Mama Fina agenda mugamba atya Mama Fina kalinga kawala katono nga simolo bode nga mutugavu nga kakweyagaza n'okweyagaza kati yagwa mu kizigo yagwa mu kizigo ate munene muzibu alinganga enjovu kikola bannaye hulidde
naye ng'akasente kaakalina esente azirina ne Mama Fina era mu bawala be twalinamu twebaza Mama Fina yali awagira Museveni nga tukuba naye amasimu tubeera naye ku zi rediyo zonna ngera mwogezi wa mwami Museveni Mama Fina Mundeeba bwe yava Mundeeba n'akolako eddwaliro Katwe mu Katale bwe yalijja eyo n'afuna ssente n'agula Bulenga n'afuuka Mama Fina e Bulenga Mundeeba n'avaayo era bwe mba mulumba si mulumba nnyo mukwano gwange mumanyi naye amanyi face ku face wadde simanyi byamukaabirira ebyo simanyi byakusabaasaba naye tekigaana ajja kuwayo ku ssente oyagaba era katusategeera nti oyo amanyi bulungi era ojja wulira akasimu yisima embuzi yaffe enkadde ng'ogireese n'enamba yenjirina Mama Fina mayina enamba 2 alina MTN 772 4 endala zinvuddeko mutwe kansoke munoonyeeko wano Mama Fina gwe ekyogamba Mama Fina ebbanga lyonna omulabi era naye amanyi giraba essimu eyeyitamu naye natuyambe nakwate aba bizi agikutte mami mami wasuze otya ndi bulungi mbadde wano okola interview ne Isima Lubega ekibibi olwendo munywanyi wange oyo gwolaba mbadde manya nnimba emboozi badde genda mu maaso neŋŋamba kankukubira essimu ng'ensi eraba oyo bwe twazirunda mazima bwe twazirunda naye munnange yambulako yagaggawala n'ambulako ate agamba gwe wabula gwe tonyoonya nnyabo Mama Fina gwe tonyoonya ate nze omanyi ndi wa ntondo simanyi kwesiba ku muntu simanyi kunyoonya ku muntu nakunoonya nentuka nenkuvaako abantu bali babiri bemmenye wano abasooka n'okumpa ku airtime w'emitwalo 2 nga simanyi nti gyali gwe Mama Fina ne mukyala Betty Kamya be basooka okumpa ku airtime w'emitwalo 2 era nkimugambye wano ne mugamba yagisima olobode lwakuba yagejja n'alaluka ne kali kawala katono kafotebo akatwalira ku mikolo naye bannakuyitako ntya simanyi mikisa gibaawo Mama Fina kikekya nedda ne mu bino bayisima ebiseera ebyo nga wali owuuba nga obuwalawala obutonto busubwa ate eri bwali bunzita naawe simanyi oba natyaki naye kenyini ne kaakati nkyakulinamu essuubi sibakuba wagaggawala ne kaakati nkyakulinamu essuubi kaali kasimu olwobode kaddugavu bwe kati nga kalina watu kalina hips ulidde eno emboozi egenda kunzita abalabi bagenda kufa kati mami kyenge olina wajjanga n'olaga smile naye lwakuba ndowooza wayita oyinaamu sente era n'obwavu kibi nnyo era naalibadde nakuwangula dda kuba senganze maama w'abaana bo ekizakitire okitegeera obwavu bwamulemesa mu basajja betwandizaddemu ne tukulekaawo mu butuufu nzita Mama Fina bayi gwe bayi gaye kamukubira endabe munaffe we twatuuka tetwesooka bantu nze ekimu ekinsi kati Mama Fina ali osobola mutegula ennyo n'amaanyi era nkyamwegomba ne guno gutyo Mama Fina ogenda mujjawa ngenda mujjawa gwe Mama Fina agambye nti yakuwona buwonyi yali muwala simolo bode ng'alina olususu alina hip alina watu nga nkuba ng'era ebiseera ebisinga yandeeta ne ku bimeeza ne bwe mutunulako obutunuzi nga nzireeka Mama Fina nga bwe mutunulako obutunuzi buti nga olunaku lwo luwedde ng'olunaku lwange luwedde tolina kyobanja emboozi badde teyinza kumpitawo nga simukubidde essimu kwegamba abantu muvudde wala tuvudde wala era nze ekimu ekinkubye mu bwavu lwakuba honalebo yafuuka mazzi mawanvu badengera mukubirako ani Betty Kamya talina buzibu nze abantu abasooka okumpa ku airtime ku ssimu yange
Betty Kamya yagikwata Betty Kamya na mama Fina nga airtime ebiseera ebyo waliwo airtime weyajjiranga nga ku simu oteekako ogumwaka 8 n'oteekako airtime ng'ali ku buseere ate bw'amala okuvaawo ne wajja owa layisi ow'ebitaano obw'ebitaano nga bwe bukola edda mwateekanga wagumu kanaana yasooka kuba bamwogererako bbanga ki oyo ng'aba wa mwezi gumu aba mungi wulidde kati gavumenti bwe mujjawo nereeta obw'ebitaano nno bwalwawo ng'ate bulwako obw'okutakula kati maama Fina ne kaliisoliiso wa gavumenti Honorable Betty Kamya be basooka okundaga nti omuntu alina okubeera ne ku ssimu airtime era nakyakala navuma embwa nga mulina okubikola bwe nti ne mbaga nti mulabe airtime ali ku ssimu yange nga okubeera ne airtime omungi ku ssimu nakyo kyamaanyi nga kyamaanyi nnyo nga kya bbeeyi era nze kimu ekinsibye mu bwavu nkyanye erinnya lyange bannange be nali nabo bali bulungi nnyo n'abasinga baafuuka bafere ttaka bafere bantu nze njagala nkugambe nti ani akugambye nti Isima Lubega nze neebaza abantu nina abaana 12 bemperera amasomero ag'ebbeeyi nga sasula wadde n'ekikumi ng'abaana basomera bwereere because of my name erinnya lyo ng'ate amasomero ga bbeeyi ga best schools nze ku nsi nina abaana 2 ate bombi bawala ate omu aliko question mark kitegeeza nina omu na kitundu ate lwaki aliko question mark anti simukebezanga oyina abaana 2 babuwala ate omu aliko question mark tomwekakasa simwekakasa kitegeeza nina omwana omu n'ekitundu ate atya anti oli simukeberanga oli wamukebera ono mulala namukebera ye ate ono lwaki tomukebera oyo mbadde sinaba bamama waabwe banjawulo bama waabwe banjawulo gwabeera nabo abaana omwana akamu nakasindika Dubai kali Dubai omulala ali ku Grand Salai yeriwa wono ku Munaku asoma mu Grand Salai basoma biki omwana asoma wa ali mu primary yoyo gweta kakasa oyo gwe nekakasa 10 ku kino kati ate oliyo ali Dubai oyo gwe njagala okusooka okukebeza wadde namusindika Dubai okiraba kati bwabiraba bino agamba taata akoza atya ate akoza kyage mazima abuusa omubuusabuusa kati mugenda ku DNA bwakomawo wano mugenda ku DNA nze mbadde muweerera nze mbadde mukwabo kimu kyonna kyekikugamba lwaki omutima gwogamba omwana ono simwekakasa era waliwo ensonga lwaki simwekakasa niyo sijja kugendayo nnyo Isima nze buli nettira kati tukome wano tumalize ensonga ya DP Block Mpuuga bamukwasiza obukulembeze agenda kubakulembera mu kulonda kwa 2026 avuganye Kyagulanyi ne Mwami Museveni Mpuuga okujjako abantu baagala kufiira ku bantu Mpuuga nga bwe yakulembera ddi Mpuuga nga bwe yatwala ekintu kimaaso oyo Mpuuga okumanya mubi muzibu twalina omusajja ali Masaka nga bamuyita Kawanga Ssemwogerere nga Katonda yawa Kawanga Ssemwogerere buli kirungi kyonna obuyivu obugezi obugagga ne twegayira Mpuuga teweesimba ku musajja n'amugyayo lwampaka naga temumbuulira n'amugyayo musajja mukatuliki muyivu nnyo musajja wa kitiibwa musajja mugagga bamuyita Kawanga Ssemwogerere Mpuuga yamugjayo Mpuuga ogenda okuwangula emukungwe tegali maanyi ga Mpuuga oba sente za Mpuuga abantu baali bamukubagiza lwa Buganda nti avudde Emmengo ne Mpuuga talina kyasobola Mpuuga no yagenda ku musuubi n'agitunda owa Mwami Museveni Mpuuga ekyamuganya okugenda owa Besigye yatunda wokutuwaaka n'agitunda owa Mwami Museveni era bali Kabwanango ne Besigye
bakwatagana tebakwatagana ne guno gujwa ne mu Nuupu gy'abadde Mpuuga abadde ku mirimu mitongole gya Mwami Museveni gitya gyennyini abadde ku missioni kati omuntu azungazunga bw'atyo nga measles omuntu azungazunga bw'atyo nga measles mumuwatya nti akulembera ekibiina nga bwe yakulembera Kiruwa bo basazeewo gwe baagala naye dda aba DP batuswaza mwatuswaza DP mulina abantu DP mulina Lulume DP mulina Kabanda ow'e Masaka yasinga n'okuteeka mu DP sente ow'ekitiibwa Kabanda Aisha bamuyita ow'ekitiibwa Kabanda alina amasomero ga St Jude Jude mutegedde mukyala mumpi bw'ati gwe babawa DP mulina Bakakande po kati bw'oyagala we babajja abo balina ebisaanyizo Dokita Lulume bayiga alina ebisaanyizo Kakande Kenneth Po alina ebisaanyizo ow'ekitiibwa Kabanda owa St Jude alina ebisaanyizo ate mugagga DP Buloko ne DP byawukanirawo DP Buloko anti bebeeyawula bokka bebeekuba bokka nenga bonna ba DP kati bebeekuba bokka ate DP Buloko ago malya ga nsimbi baana ba Museveni ate Museveni ajoze DP agikuba emabega ne maaso left right center teri kibiina kyajoze nga DP akuba DP Buloko n'akuba ne DP Origino bonna babe baana be era bonna abafandinga era bonna abateeramu omusaala akubye bali olwa badde abagambye nti ndabye abakomentinga ne bagamba nti omukulu kyaka yatidde akalulu k'emukungwe ayabye nti obw'empya ayinza obutadda naga abadde ne bwajjamu empale atya Mpuuga ne bwe yazizeemu empale abadde tawangula izi tubadde nakisibako dda tumuleetedde Alison Nannungi twali Masaka ne bamutongoza tuleese Alison Nannungi simanyi ava Nungi Nannungi oyo gwe tuleese n'abamyufu yanga gaalo mahaiti gaalo mahipsi gaalo twaliza muli abaana ba Nuupu balina emboko z'abaana Allahumma salli ababukedde si be beetenda nti balina emboko naye abaana ba Nuupu balina emboko z'abaana bukedde beetenda batya anti balina pulogulamu ezinyoonya balina biki ne Nuupu erina emboko z'abaana otuuka mu Nuupu n'oyasaamirira noga ngende noono ebyana biri muli ate Nuupu no Katonda yagiwa ne baba bakadde banyirira olaba omukadde wa myaka nkaaga ne alinganga Kisaka naye nga ebbiina limukirako lyakaana kato kwegamba nti ab'e Masaka ab'e Mukungu bafunye omwana ow'obuwala yaka tumuyita Honorable Alison Nannungi oyo fenna kwe tusibidde mwenga baani banankyukakyuka eyanze Masaka njija mu bululu bubiri aka Alison Nannungi n'aka Asani Lubyayi ayesimbye ku Abedi awo weefiire Masaka ko bululu bubiri ogenda Masaka kusigulira basajja bonna bange bansanze mu byabufuzi nze nagamba Mpuuga tanjija mu ntebe Mpuuga yansanga mu byabufuzi ffe twakeera okulaba Mwami Museveni nti mubi Bampuuga nga bamukkiriza nti mulungi nenga mwamulaba nga ffe twamulaba dda ffe Makatikkiro ow'ekitiibwa mu Lwanyamuli yatuyita ebiseera ebyo twali abakubi b'amasimu ab'amannya twali abantu 6
Mama Fina Zakaria Munakayiba kati yagaggawala akola wasale musale mugagga bifeekera Luba Kyoya nze Kyoya Luba mukyaba Isaka civilian major Umar Webugulubi nange nga fe tukankanyesi nga Mama Fina naye ali mwabo nga totuwona mulwanya mulya tuyita atuga tubawulya muteesa nnyo mwagala nnyo Buganda tubaletedde abaana bafaabu mu batunde lafo biwa mukaga twasinkana nga mulwanya muli nga mutundani nani Mpuuga ne Seggona ne Mpuuga tamanyine bwentunula andabira kugundi kuno ne Seggona tamanyine bwentunula Seggona ate yakola ate Seggona nti naye mwana kunze temwogera anga musangawa nze Mama Fina guuyo gwobadde owakana Mama Fina manye simulize zonna Mama Fina namwegezamu emirundi nga 9 Mama Fina namwegomba emirundi 10 ng'olwo mukwana oyagala mukwana nga njagala mukwana era neyagambye sanze taata w'abaana wanali mwagala guge mazima ng'era mwegomba ne Mama Fina nali mukubidde ku simu ogasina bizibu obirina gwogandi bulungi nnyo noga Mama Fina bwemukubira esimu ne muganja galiyo obukadde bubiri ayinza obunyima tabukuma simanyi byakusaba nze nyumirwa nnyo omuntu ne bwaba mpadde singi 10 nga yaluyiza naga nti lulwo tuveeyo kati gwe okyaddayo okumanyira okyaddayo okumanyira sisobola kati ontya buti kati ompangudde wali badde nkubuusa busa naye kenkubidde Mama Fina essimu n'agamba nti isima yewange awo nkugjeeko ate ng'essimu eri mulawuda abantu bonna bawulidde okyaze mugambwako kweri ndi w'amaanyi simanyiirwa era nze nina abantu abange b'essirumba ne bw'aba akoze ensobi nzikakkanamu Mama Fina simulumba nze naleeta Segirinya mu palamenti mwali temumumanyi yajja nnyonya naye yali akuba masimu yajja nnyonya nangamba onteeseza bulungi njagala onjigirize bwe bakuba masimu eddoboozi ly'ekyebantu era Segirinya mwana wange simwesimbako era naye njagenda munyonyeza akalulu banze namuleeta mwali temumumanyi nze nabaleeta Akasibante Moses ono asomye ebirango yadda mu mwanyi naye mugagga muzibu ayagala kudda kwesimba namujja ku CBS n'atuuka n'okuŋŋamba Isima bagenda okungoba ku leediyo onkubira obulango nti ngenda kwesimba we Butambala CBS teyagala byabufuzi bagenda kungoba bampise mu woofiisi ne mugakasiba nti oba bagobe sente zange nkwagala Butambala ne mutwale Butambala neyesimba Kadunabbi kasiba nti yawangula neffe twamutya buti mwatulira mazima abakatoliki twabatya nga bwe batwala essaza lyaffe terijja kudda mikono gy'Abasiraamu mutya nnyo Abakatoliki Abakatoliki bazibu nnyo tebeesemberezeka ne muleeta Muwanga Kivumbi azze luvannyuma kati bwe yawangula ekiro ffe yawangula kiri emisana ne tulangirira omulala yawangula kiro emisana ne tulangirira omulala ne Muwanga Kadunabbi bwe mwalangirira ekiro Kasiba nti yawangula emisana ne tulangira Kadunabbi ajjadde erubaga yali Lubaga aliwa Kasiba nti okudda mu Parliament anti yali Lubaga North kati awo nalyoka jjeno nenze ndeeta Kasiba nti mwana wange nze muleeta mu byobufuzi nze tityawe nze mwagasa ebyobufuzi owulidde kugamba nti abantu bonna obaleese naye bakujjukira teryakujjukira ebintu okola bya Katonda zege mpeeredde abaana b'abantu mpeza abaana 705 bempeeredde zege nina amasomero nga sasowadde n'ekikumi ng'omwana wange ali mu kiswa ayitawo buyuzi kankumenyeryo nga 34 nina Namuŋoona high school eri wano mu kkoona gyakampeera omwana emyaka 2 sasowadde n'ekikumi
era simanyi kyendi muwa. Nina Vienna High Kabowa ya kansala Katabira Yusuf yakampeera omwana emyaka 2 simuwadde n'ekikumi. Nina mwami Lulibe Kasubi Senior Secondary School yakampeera abaana emirundi 4 simuwadde n'ekikumi. Nina Haji Mugagga wadde bamusibako amatu g'embuzi yakampeera abaana emirundi 3 yampeerako omwana Lubiri Senior Secondary School nga saswadde n'ekikumi. Nampeerako omwana Ekibuli Senior Secondary School wadde n'ekikumi ng'omwana wange ayitawo nga mulambuzi. Nti bali babayimiriza ali ayitawo. Nina Edmasa yawumudde abadde Gombe Senior Secondary School bamuyita Mr. Lule ampeereredde omwana kati ali ku university mwana wa mukyala wange. Abo bonna olw'erinnya lisima. Nina King Fadi Islamic Senior Secondary School yakampeera abaana 7 saswadde n'ekikumi. Abaweerera baani boolondere nyamba bayambe simanyi kuba bulango ebya Uganda buliwo kuba bulango nti mumpa abaana ate abagagga be bakuwa abaana. Ogenda omugwako nga mugagga muzibu nga ne wakayi n'emmotoka ng'ate gwoweerera omwana abaana nze mbenyonyeza. Nina Kasawu Islamic Senior Secondary School yampeerera ku mwana from senior 1 to senior 6. Nina Saidina Abubakari lili waffe Kabasanda yakampeerera abaana emirundi 2 agona gazagawe gampere. Nina Kibibi Senior Secondary School my school yakampeerera abaana emirundi 3. Nina Kibibi ngoyingira Kibibi parent yakampeerera omwana from senior 1 to senior 6. Nina essomero baliyita Bukandwa Senior Secondary School yali chairman bambi bamukuba akalulu wa movement ya Nakato Kyabangi chairman Kyabangi wadde bambi oli maziga ne yampeerera ku mwana Bakyabangi family. Kati abo toyina ngejo baza just sina ngejo mbebaza bampeeredde ku baana from senior 1 to senior 6 ng'abaana bange bayitawo nga balambuzi. Ate ng'aba abaana nze genyina abaana 2 mu nsi abo abaana mbadde nyamba abaana bansi. Mbayita abaana bange because nze mbadde mbatwala ku masomero. Nina gundi yampaako kwafu basale ne kakati akyazimpa university ya tuvanona ku kyalo kyekimu Professor Badiru Kateregga. Aina bafu basale zampa era omwana wange tebamugoba ku university wa kansala Badiru Kateregga. Weewaawo abagaga tebagenda kuggwayo. Kati tusooke tuveeye tudde ku nsonga ya abadde mukama wammwe omukyala Dorothy Kisaka abadde nankulu kibuga Kampala yakwatiddwa ku nkono omukulembeze w'eggwanga Uganda ku nsonga ezeekuusa ku byaliwo ekiteezi kasasiro yabutukira abantu abamu ne bagulamu obulamu. Bwe yafuumuddwa abakozi nga mmwe abakola mu KCCA nalabye musanyuka mukuba embuutu lwaki? Naye kanfukamireko neebazeko ku Mwai Museveni guno mulundi gwa 2 kasanga atukalanga. Sebo His Excellency Mwami Museveni njagadde okwebazaako ne bw'otonziikanga wagwe nkimanyi amabugu galinganga naye walemera ku miliyoni 10 z'ogaba tosukka waawo oba olimpeereza amabugo g'olimanya oba tolimpeereza n'enkwebazizza ng'oli mulamu. His Excellency na guno mulundi gwa 2 namwebazaako nga mpadde kolansi ebutambala nze naleeta kolansi ebutambala era yatuukako n'okunvumako emirundi ng'ena n'aŋŋamba muleekaanira ebutambala teri kivaayo newe lwakitula teriyo kolansi n'oluvannyuma ne muwangula Mwai Museveni n'ompa kolansi tulina tukikwebaza wasooka n'onvumako nnyo mu nkuŋŋaana nga bwe ndeekaana obuleekaanyi newo gyosula lwakitula teriyo kolansi ate omuwenze butambala waffe wava amayirungi ekyo nkikwebaza wampa kolansi. Kati Mwai Museveni nkwebaza kino tojjanga okwo weebalire ddala taata waffe ekyokungobera Kisaka abadde mukama wange ne Dokita Okera abadde mukama wange ne Luyimbazi bonna babadde bakama bange ate mune tubadde tukusaba otweloleze ente nga 5 twagala za kusala za pate otweyo n'ensawo z'omuceere
loole nga 6 otugambire ne Balamu atwazike ku bidongo olidde atwazike ku bidongo tuli mu kujaganya tuli mu kusanyuka nze Mwai Museveni ankalanze emyaka 4 nze senga ndi munene ne Mwai Museveni gavumenti yannema okugejja ate lwaki enkalanze nkubye nnyo olidde senga ndi munene akukalanga akusangawa ati mu nsi ye mwenkola olidde Mwai Museveni abonyaabonyezza nze simanyi kye nakola musajja oyo ne kuno nakwebazizza nko mukama wange kuki ku kyokutugobera abadde mukama waffe Kisaka abadde mukama waffe Luyimbaazi abadde mukama waffe Dokita Okello ne tukusaba munnange tuweereko ente loole 5 otuweereko n'omuceere loole 5 otugambire ne Balamu atwazike ku bidongo mukole ki twagala kujjaganya buli division bane omulamu tawoneka ne twawunya Ekisaka ne gurupu ye nebaza ne Betkamya ayi gigi ate gwe wasooka okumpa ku airtime ne Maama Fiina nakeera amasimu naye nga bakagulawo zireedi abantu abasooka okumpa ku airtime ne manti ne airtime abawa bbeeyi yali ayi gigi mukyala Betkamya wadde wansulawo tewaliwo buzibu yakusulawo ate anfaako wulidde ne Maama Fiina mwasooka okumpa ku airtime ne mukyala Betkamya twakwebazizza nnyo yatwasaba Mwai Museveni akwongera ekisanja era kati wazeeyo okuba mukwano gwange wazeeyo okuba mukwano gwange mukyala Betkamya genda mu maaso n'ekituufu mwagala ki bwe bagoba musisi mwasanyuka teri yasanyuka ku musisi okujjako nga yali mulalu teri yasanyuka ku musisi nkumenyera ebintu musisi bye yakola nkumenyereyo Jennifer Musi yatereeza Kampala taba kuba Jennifer Musi ekibuga kyonna kijjudde batembeeyi yakendeeza ku mujuzo gw'abatembeeyi Jennifer Musi yaleeta toileti za KCC ziri 79 ne kakati weeziri ezo toileti nze nasooka n'ozikulira mu Kampala yonna ng'okulya toileti nga nze mpandiika abakozi nze ngula n'ebintu bya gavumenti ebigenda mu toileti ziri 79 era buli emu weeringimanyi n'Ekisaka addaabirizaako 2 zokka ze ziri ku State Square wano wakati ziri wakati ze bazimbye eza kalina ezo toyi waggulu bataddeyo restaurant wansi toyi ate buli kanaku bazimbako blockage ekya emu ntekawo 99 emu ne bagenda ne bawummula n'ekya ne bateekawo emu ne bawummula kati akoze eki mu kisanja kye talina kyakoze Jennifer Musi yatereeza amasomero ga KCCA n'agalanga n'agatumbula n'agateekako n'obupande era mu Kampala wonna kati ne wano waliwo CU eriko KCCA buli masomero ga KCCA n'agajjayo Jennifer Musi yazimba obutale Bugoloobi Wandegeya n'akewandegeya nakakolirako ko n'Ebusega bantwalayokko n'enkolirayokko Jennifer Musi yakola enguudo ng'ogamba tuli Dubai ate zino ezirimu ebinnya anti ezifudde Jennifer Musi yaleka ebitaala Kisaka yaleese ababbi ababibbyemu ebitaala bya KCC byonna babibbi nabo Kisaka ndoze yajja n'ababbi be babibbi byonna ne babimalamu kogamba talina kyakoze Jennifer Musi yaleka Green mu Kampala Kisaka aleseemuki Kisaka kati noba otunula Kampala osesema busesemi nitumusiimako Jennifer Musisi yasanga mu KCCA kati nze ndi supervisor ng'oba okulira abakozi 5 sente bwe zijja baziwa ggwe n'osooka ozoozaamu ate n'oziwa abakozi n'agamba wano tebijja kukola buli mukozi mwagaza akawunti bakankawunti Jennifer Musi ng'omwezi mba mwaka gutandikako ennaku 5 omusaala ne gujja ne gujja ku akawunti Kisaka ye buli luvannyuma myezi 6
abalongose ekibuga n'abeera ebitundu ebyenjawulo babadde bekalakasa budde kwawo myezi 6 ne kakati alese abakozi tuli myezi 4 mubanja tubanja Jennifer Musi yasanga abadereva ba KCC bafuna emitwalo 2 kati bafunemu kitundu paka ku milioni 7 omukozi dereva avuga emotoka mu KCC Jennifer Musi yatunda KCC bweruwayo ne munda nga tuba ne peni ziliko KCC tuba ne sowani ziliko KCC tuba ne fulaska zina ku KCC tuina diary zibako KCC abakoze tuba na ambulera zibako KCC abakoze ekyao yatumbula to marketing ngafa basoma ku account sakatono bobo yagala business yo buli muntu agisome wandika akagambo nti don't read anybody can read nagamba nti we muyingira wali ekinye buli mwana agenda akirabe Fuatuka ngangane peni eliko KCC ne kalenda Jennifer Musi lolinga KCC taina uniform na kadi ngokuwa kadi mu KCC omwana n'emyaka 10 togifunanga ne buli muntu alina kadi ne uniform ate tulina uniform ezabu ichika tulina raincoat tulina zi jacket tulina zovulo ulide tulina amasuuti tulina amasati tulina buli kimu kyonna kyonna mbadde mwambala gali ga Jennifer Musi ate ono yeta designer de kyako ono abadde yemyola engeri gy'abadde omukadde ebisala byonna abadde bimalya mu office kwemyola kweggalira mu office yemyola bwemyuzi ye motoka bwe badde muleeta nadda mu office ne yemyola nadda mu ndabirwamu ate n'abadde mukulu lwakuba ne bukedde basaze emyaka gye bagambye 6 naye abadde aweze 8 egya Kisaka alina emyaka emeka bukedde yawanjise 6 n'abadde aweze 8 Kisaka abadde mukulu kati obukulu bwe muwalanya anti obukulu abadde kyalina kyasobola kukola gwe tebasaba kuwa kibuga nga gwe kikulembera nze lumu nga nkyakulya twere ekiza Kampala Capital City Authority twere ekyemotoka yagitomera nemenya abantu amagulu abantu nga 8 bali mu ttooyi Mungu n'atuyamba Mungu n'atuyamba toseka Mungu n'atuyamba abantu 8 bali mu ttooyi anti ekizolukale ziba nnyingi bajja bali kuba tebasasula bali basitamye emotoka nejja ebisigadde Mungu yamanyi twekyo naye gikuba ku ttaka ne nagamba Dokita Okero nga netwere tamanyi weeri akulira obuyonjo mu Kampala nga netwere tamanyi weeri eriruddawa era nze nagendanga mu KCC ye ku lwa KCC ye era ayatotomera nagaba ne KCC jagisobola nsaba tutegeeragana ebweru wa kooti era nasasula buli kimu netwe nagizaawo najjanjaba n'abalwadde 8 abali mu ttooyi nenga Dokita Okero akolera ebyobuyonjo tamanyi na ttooyi weeri kati be bantu betubadde nabo mugundi Kisaka ekiteezi yagenzeeyo nga ekiteezi wamaze ggwa nabadde tamanyi kiteezi bwe kifaanana nga tagendanga era kati Kisaka bamugobye ali buweeru oba akomyewo batanakomawo bamugobye ali buweeru oba yabadde agenze ku bya KCC oba holiday yabamuga omulimu guweddewo ne Kisaka ne bwomusanga entebe wakati ebitibwa byaweddewo obugembe bwaweddewo yoli abadde ajja mu KCC mwena ne musituka n'ayitawo kati ne bwagenda ku KCC teri asituka wadde asikali asigala atudde okiwulira byaweddewo yoli abadde ajja mu KCC mwena ne musituka naye kati ne bwagenda mu KCC n'asikali asigala atudde amaanyi bagavumali byonna byaweddewo byakomye ne kati Kisaka ne bw'omulinda entebe nga yakalandinga n'omugaa tulinawo ssente zino tulina obukadde 10 tutwale ekiteezi tamanyiiyo teyagendayo nga abantu bafiiri yanti gwe gwasooka
ekiteezi babadde ne tractor 3 naye nga buli tractor olunaku bagiteekako miliyoni 7 bubbi bwawo obwo baddira ettaka ne baligula ku gavumenti malamu ng'ate malamu badde bamujja ate mu ttaka lya gavumenti naye nga balaga baligula nga balinganga mpuuga bwe yakuŋŋaanya abantu ku Thanksgiving n'akuŋŋaanya abantu e Masaka n'ab'e Masaka ababe ne bamulema okuleeta e Masaka Jennifer nkikuddiremu abadde nga mpuuga yakola Thanksgiving e Masaka n'ab'e Masaka ababe ne bamulema okuleeta e Masaka abaaliyo baali baawo baagaana ewanya ebivulu byakasala abantu aba babiri mpuuga n'omutujju gulavite abantu tebajja maama we gulavide aze ku mbaga ya Isima n'Amina obusiramu bamalaga bumanyiira oba obwagala jangu obuyingire ate nga gwe Isima ate nga nze Isima ate awumulira mu nnyimba hulidde aleeta amaalo ku busiraamu ne mugamba nno addanga natwetako amaalo ekivulu kyasala gulavite hala sisanyukangako ngaekivulu bwe kyasala gulavite kyoba wasanyuka nnyo Allahumma salli ala toli musiraamu oli wa P2B weefudde dokita ote ekitiibwa ky'abadokita ogadde omukazi ng'agaala ekyennyanja dokita wangi omukazi kyakitiibwa nnyo ffe ne mu busiraamu okumanya tutya abakazi omukazi tumuziika mu ssanda 5 omusajja tumuziika mu ssanda 3 Katonda yawa omukyala ekitiibwa omukyala tumuziika mu ssanda 5 omusajja tumuziika mu ssanda 3 Katonda n'agamba bw'oba ogenda okubuuza maama wo mubuuze emirundi 5 taata wo mubuuze emirundi 3 ebyo ne byonna Katonda yawa kitiibwa mukazi ate sina Katonda yekka n'abazungu ne bayita n'olugero oluga nti ladies first omukazi wa kitiibwa nnyo tolina muzannyisa ate gwe n'omugaala ng'agaala ekyennyanja nga tebaagaala nnyina oba ayagala nnyo oggala agenda tugalire ku nnyina wanyiiga nnyo gulavite yakola ki gulavite busirusiru bugwagwagwagwa oba anyumirwa okugatta abawala agenda agaale nnyina nti dokita wangi saizi y'empisa esusi nnyina abimukole Isima wangi nga tumaliriza tuba tukoze ebbanga bugambo ki bwolekera abawagizi abatulaba essaawa zino kuba bingi byogedde tetujja biddamu ekinaaba bisigadde tujja bireeta mu kitundu ekinaddako bane mutuwulirize nnyo batememu ebitambula mutememu ebitambula ate mutuwagire nnyo ate njagala okolayo pulogulamu ku ebyobufuzi byakubye koodi byabufuzi buli wiiki ate banne ono omwana muto naye alina ebizibu muleke okwebaza obwebaza kamera ya bbeeyi kamera tuzaagalanga 6 naye akyalina emu yegira bweti ate bapo coming mumuwoza nnyo nteeraayo nshootingirayo bani teri shooting ya bwereere tetuli mizikiti tetuli mu kanisa oyagala kushootingira ssente apo coming mumalako abantu emirembe nofuuka nyamba byawa nyamba jangu n'emitwalo 5 tukuyambe zino kamera za bbeeyi twagala zibeere nga oli omwana abeera ku kamera mwana muto ayagala ebintu bingi nnyo ebirooto bye bikyali nnyo banye mufe ku baana baffe ulidde abaana bayita mu bugubi bungi nnyo tutambula ate mujje tulange bizinesi tugikuba abantu mu maaso tuwekoli omusajja we Butambala bambi omulimi namulaba omulimi wamulaba gundi mwerabidde nno erinnya Deriki tukutumidde nnyo bane abantu mwena mujje tuwekalakasize mu ntangawuzi entangawuzi kati ensawo egula emitwalo 65 ku 7 entangawuzi ensawo egula emitwalo 65 ku 7 ate entangawuzi terina kajanja terina maalo ebirime ebirala enkuba bweyitirira ennyo kibi omusana bwe guyitirira ennyo kibi
n'entangawuzi buli wamu egwawo terina kajanja terina katinko bane mujje tuwekalakasize mu ntangawuzi ate tusaba gavumenti namwe mulina ettima mwali mukitukozeeko wano mwali abavanira nga atutumuse ne mumusala ebbeeyi ezo entangawuzi zakaddamu akazisulako ebbeeyi emirundi ng'ena wano mwalimye abantu obusaanyi ne mubusala ebbeeyi gamata temugasala bbeeyi amata gava mbalala naye gwe temugasala bbeeyi emmwanyi zaffe kati n'emmwanyi yakutte akati kati nowe mmwanyi ajoga bane tujogere mu mmwanyi n'entangawuzi enkumbi terimba kati emmwanyi nazo munala bazikutteyo nga muzisala ebbeeyi ate mujoga nnyo ebirime byawana ebiri mu Buganda tetuganye nti n'ebyembala mu bijoge naye mutujoga nnyo ebiri mu Buganda wano bimusuula ebbeeyi amata ago golaba tegagawangako bbeeyi tegasalikangako hulidde kati entangawuzi eno gye mwalwanira eruweero nabaddeyo eruweero ng'obutangawuzi bw'eruweero oli ne bwakuvuma obuvumi nti olinga ng'obutangawuzi bw'eruweero ng'abaakuvumya ennyo gye mwalwanira myakaana ziringa ng'ekivumo owulira entangawuzi muziwe ebigimusa ab'eruweero mu bayambe be babaleeta mu gavumenti muleke badduulira budduulizi twabalekera obuwanga mubateeremu ssente gavumenti ssente ziteeke mu bulimi abakamera bano mubawe ssente bagende bakwate abalimi kati ono miliyoni 3 zokka zimumala agenda akwate efaamu hulidde ebintu kati byafuuse byakulanga hulidde banna abaagala obulimi omwana wono waali abaagala bizinesi waali abaagala buli kimu kyonna kyonna teri kulanga kwa bwereere banne tetuli mu mizikiti tetuli mu ekereziya tetuli mu kyaki hulidde mulete ssente bizinesi kuba abantu mu maaso weewaawo ensonga muzuulidde bulungi nagambye nga tutandika wali tusinzira no ku Power King wano ku munaku wennyini ayagala okucakala mu Monday to Sunday wabeera waggule buli kawungeezi waliwo ebintu ebyamasanyu bingi nnyo waliwo bu soft drinks waliwo ebyokunywa biri ebikalu bimusinga okwagala n'edduuka lya mukwano gwange oyo Joan liryawo oyo Joan mukwano gwange nno gwolaba olowooza wakyayimiridde abadde alinze malirize tulinawo edduuka lye baliyita Joan ani lino litunda ebyatika litunda ebyatika liri wano owa muyindi ebambi jawo ku munaku obuuze owa muyindi tojja musanga enviri za kiyindi enkola ya kiyindi obusubuzi bwa kiyindi gwe tuuka ku munaku obuuze owa muyindi edduuka litunda ebyatika muwala muto alabika bulungi ayogera bulungi n'okusuubuza tusuubuza kati nno oyo Joan omulaba nali ngenda muwasa nali ngenda muwasa wali ogenda muwasa wakuba nange nalinga gwe kumama fiina nga siina ssente kiwala kirungi kirabika bulungi kiri fotebo amafiga geego shariyati geego feesi yeeyo buli kimu kyebino ebishariyati ebinene byatandika ddyo byamba alabika okuba nga yasiramuka kati oba yafuna omusajja omusiraamu ayinza okuba nga afuna omusajja omusiraamu kati wafuna omusajja omusiraamu Joan ne bambi mumufeeko nnyo ate kulaloole ennamba oyagala kusuubula wano munaku tewali ddogo tewaliwo ddogo oyagala delivery ne bw'oyagala fulasika zino ennene ezigihamu ekidomola kya cyayi tugikuleetera wooli ng'ogaa nti njagala fulasika ya ssente bwe ziti nga fe tugikuleetera oyagala gubinika guno alina zipako alina zipaasi alina buli kalonda yenna wano ku munaku alina ebyatika owa muyindi gwe jangu owa muyindi mwabakola embaga ab'emikolo amasefuli ago twagaleese amasuwaanyi mayitirivu mujje owa muyindi bwe tumala ate tugenda tumukuba oluseke kuba kati ate munaaye agambe nti nga tukipise nnyo tetukyabye ate si yatusomesa mune naffe twasomera ku gavumenti mbi ne primary twagisomera kibibi secondary ne tugimalire Kololo High School ensonga muzuulidde bulungi nnyo tukwatagana olunaku olunabaluzeeko mwali okutuwagira n'okwagala mwamisi Malubega ekibi waliwo omukyala gwe nawadde namba yo owa Amerika yani amanya ge bamuyita Aisha ani eddala eridala sinabadifuna bulungi Aisha mu Amerika essimu yange ebeerako terina kajanja wonna woogikubira oba ku WhatsApp nja kukwata mbadde nirabiddeyo ne Feibe ow'Ebungereza yakampereza ssente emirundi ng'ena dayira
Feibe bambi neyanziza sente zituuka. Togamba nti mbadde sikwebazanga. Ate buli wampereza mu $. Feibe sebinene mu UK sente zituuka. Neyanziza nnyo neyanzege. Aisha mu America esimu yange ebeerako terina kajjanja oba mwenda gwakyo tewummula oba misana gwakyo. Terina lutinko. Naye ne munnanga ali Dubai naye yamperezayo $10,000. Omulenzi. Erinnya linva mu maaso. Ye Bashiri. Bashiri ye Dubai. Sebo sente zaatuuka mwami Bashiri. Weewamwe bali kwebaza mwami Isimu. Tukwatagane olunaku olwo nabaluzeeko ntambudde ne mwana mulezi Jacob ku kamera. Nga bagambye nti ebirota ina binene mumuweeyo. Mumuweeyo. Mere bulungi mweraba.